Nyambaza gwe bayita Mr. Styles and Fashion. Omukulu ono ya Nyambaza is opening up a shop bangambe ku Nabukera. Is it Nabukera? Very soon. But tentatively achali natetao. But it does deliveries. It can get you olugoye wonna olwagala. Munonyeko ku Instagram, munonyeko ku TikTok ye Mr. Styles and Fashion. Yeah, munonyeko asobola okuba nti abawe ebikumba bino ebyakabi. Abaana abali mu holidays, you know, he has those outfits. You know, Ramadhani, engoye za Ramadhani ezitaswaza azirina bulungi nnyo mukulu oyo Mr. Styles and Fashion. Kale nyongera okwebaza ne bannafe aba Skypins Tours and Travel abakulu bano ekimu ku kibasasuza mu ggwanga lyattu Uganda kye bakoze obulungi ennyo kye bakukuka ne bagamba nti kino tukisobola era n'obwayagamba kwe kuba nti batwala Munnayuganda e Bulaaya n'asobola okuba nti akyusa obulamu ate si mawamba aga katagokka bakuyamba ofuna visa bakuyamba they help you in this n'okufuna omulimu kaakati olunaku olwaleero Mbaziira Tonny bamufudde ambassador wa tours Skypins Tours and Travel ayongedde okugwa mu bintu kijjukirwe nti Mbaziira ono ye ambassador wa Arabic Style Adhesive. In the same spirit, he's going to be responsible in marketing and seeing that representing ekitongole kino ate nga kitongole kino kyekituteekamu ssente kati kawunyemu 360 n'olwekyo akiwagira oba owagira kawunyemu 360 directly abafere bangi nnyo ennaku zino abali mu mulimu guno so ebiseera ebisinga abantu bano betulanga bembamwettanira kubanga baba certified and confirmed n'olw'ensonga eyo kambawe ku mboozi eno nga Mbaziira Tonny agwa mu bintu tweyongereyo tukolagana n'abantu bafere era bw'olaba nga tulina omuntu brand ebeera nga mulina okugesiga Skypins Tours and Travel etwala abantu mu nsi eza Europe, Canada, USA, England, yonna abo boyagala naddala abagala okukola abakoye embeera ng'ogamba nze Uganda njagala kuvaamu kontambulemu ngende noonye ku ssente mwesige Skypins Tours and Travel. So olunaku olwaleero tuli wano ensonga esaba n'amawulire banjulira ekifaananyi ekya Skypins ngenda kusaba tambule naye paka wanatutuusa of course tuli ku Skypins Tours and Travel tubadde ku mukolo gwa ku unveiling brand ambassador who is Mbaziira Tonny so era ndi musanyufu bebala okutuwagira n'okutwagala cause bino birina gye biva wala emabega tibigudde obugwe birina gye biva nti bobanga abawagizi bafaaba babeera mu ndongo zaffe abatuwuliriza ku radio nga tukola ne banyumirwa ne batufuula ab'ebbeeyi kyova olaba nti mbebaza nnyo bebali kutufuula nga babbeeyi okutujajjatta bino ebintu bye tulimu bitera kuba byabayimbi abantu abo abettabu ab'amaanyi naye bwekibanga naffe bafaala b'e Masaka ffe tubirimu nga amakampuni balowooza nti betwasangamu just mbanjagala banyumirwemu naye nga amakampuni amanene nga Skypins Tours and Travel banga etola okumagamaga n'ekulondayo tuli basanyufu era neeyanzizza nnyo neeyanzeege mpulira ndowooza nti ekyo ekibuuzo bo be basobola okiddamu naye nange ndi bubeezi wa mukisa nti bankubira essimu ndowooza bamala kwetegereza ngeri gye nkolamu byenkola n'engeri gye mbikolamu ndowooza ne babeera impressed with my services so they contacted me we signed off the contract and here we are now. Nze nagambye ndwadde tutandika ndi mwana wa munaku akati mmanyi bwenkola byenkola n'obudde bwabyo n'enkola gye mbikolamu kyekiri ekingambisa oluusi mbulinamu olugezigezi just mmanyi bumanya how I do what I do when to do it how to do it what is not to do what is to do alaba mufa akasente ko tuyinza obutakwogera naye ebisinga ebirimu era bye bya bulijjo ebiki ebyokukola mu ngeri ki ebisinga obungi nti nze mmanyi obikola ate nze ndi musomesa waabyo mu kubikola kati kitegeeza kampuni nga Skypins Tours and Travel eri ku muntu omutuufu
agenda okukola ebintu bino cause already asangiddwa abikola okuweebwa obwa brand ambassador bwa Skypins Tours and Travel tekigudde bugwi